mukulembeze yabatukirize ddimiro abakumaze omulimu gwe abantu bangi bavayo ne babuusa amaaso amaloboozi ago naye buli omuntu kati mu position gyalimu nga Katikkiro okuvayo n'akuba tooki mu kintu abakulu bongera ne beekyekinga ekyokubiri alina abantu bangi abamuwulirira abo bamulabako lwaki abantu babanja bannaddiini okwogera abantu babanja abakulembeze baabwe okwogera lwasonga mmwe abakulembeze gye mukoma okuyisaamu eddoboozi lyammwe omuntu wa wansi naye atandika okubaako waayimirira tebabadde Miriam Matembe Bail nalowoozezza nti kati liyinza okuba ekkubo eddambulukufu okuwa munnamateeka ono Erias Lukwago Bail former road mayor ekitaasobose nga lwaki nekigerageranyiza bwe ntyo nalowoozezza nti okusinziira nti omukyalo oli yaddiddwamu okusaba kwaddiddwamu nti abakulu bayinza oba batandise okuddiramu ki bannabyabufuzi bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Webron Media wamu ne Focus TV mwabala ikonyinyanje mutuusako engalo birungi si birungi Erias Lukwago akozebwako akomezebwawo mu kooti ne bamusindika addeyo agira yebakirira Luzira agira ali akawunga ku mmere ya government tusinzidde ku Zoom kuliza ensonga ze wamuko ne Katikkiro yamaze nabayoko nateekako eddoboozi kuyigenda mu ggwanga mu maaso ensonga zino leero tuzo okutunulirako ko nendo nazigenda mu kongo nakusaba professor soka bambulizeko bantu bomwe tubambagge kale butereevu gwe atulaba ku Ebron Media ali ku Focus TV okola kyamaanyi nnyo okubeera ng'okikola bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era tukkiriza nti tulondobamu ebitono ebisinza okukola amawulire tulondobamu ebitono ebikola amawulire era stories tukakasa nti zina kizikugattako otherwise ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora ng'okola ekyo okola kyamaanyi nnyo ate naba kusubscribinga nsaba subscribinga kuba buli wokikola kituyambako okudduka speed weewaawo nammwe abatwagadde mukola kyamaanyi nze ade Wilberforce Kimu Muyanja n'olunaku olwaliro okuwa endowooza zange because nzikiriza nti buli omu akiraba mu ngeri gy'akiraba ate era nzivunaanyizibwako 100%. Era oyo yenna ayagala okuwakanya agende mu comment section atekewe endowooza ye atekewe ye eyawukana n'eyange karakoza lulimi luvoola waawo yeso twakedde bwana wanki agenda ku kooti emakindi balukatomedde mbu omukulu leero bagenda musobola mutuza mu kooti nga muyingidde bwe mutume na mulinze tugenda kozesa gino emikutu enkwanira wala ya Zoom leero kwa asinzidde n'alaga embeera gy'alimu obulamu ngije utabuliramu yetaka kufuna ku bujjanjabi obwenjawulo obusinga ko obule obwa Luzira yetaka kugenda ko obwere bw'eggwanga abasawo okumwekerejja naye omulamuzi ali mu mutambo gw'omusango na tabiwuliriza namugamba asukagira yebakiro Luzira gavumenti egire ekyamulabirira ensonga ezo njalo odemiremu ko kubala byaffe okay ali mu tugoberera amanye ensi ya Uganda olo otuka government wano nononya wojirawo tawiro nga tolabawo ekola bibigira bisabyo bibiri kyogamba wolo ononya wojitubirawo tawiro nitufu tolabawo kati ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye waliwo okusomoza kwe tulina nti bannansi balina biasness bonga bo ku mitima mbadde ngoberera nnyo ku nsonga z'Erias Lukwago ono abantu abagobera politics we Uganda wodira ensonga ya Lukwago
tosobola gibuusa maaso gigattako Besigye, tosobola gibuusa maaso gattako Muwanga Kivumbi, Waiswa Mufumbiro, ne the recent scenario yabaddewo ey'omukyala gwayita Miriam Matembe. Kati wawadde Miriam Matembe bail, nalowoozezza nti kati liyinza okuba ekkubo eddambulukufu okuwa munnamateeka ono Erias Lukwago bail. Former Road Mayor. Ekitaasobose. Nga lwaki nekigeraageranyiza bwe ntyo? Nalowoozezza nti okusinziira nti omukyalo oli yaddiddwamu, okusaba kwaddiddwamu, nti abakulu bayinza oba batandise okuddiramu ki bannabyabufuzi, kuba abakyala nno bawanyisiganya ebigambo, abakyala bajjayo amaloboozi ku nsonga za Miriam Matembe oyo. Wa abasajja besuddewo gwanagamba bagezezzaako kye bakoze, kuba tulabyeko balooya wakuba nti engeri y'abakyala bo engeri gye beekalakasamu eri emotional, mukazi asobola okuggyirayo ebbeere n'alikkuba. Bwabawo ekimunyigiriza akola kyasobola okuggyayo obutali bumativu bwe, oba olaba nga bayimba ekitannalabibwako wano. Naye tetusobola kukisalira basajja nti tebalinakola kye balina kukola, and of course bo nga bo balina kukola ebintu nga ebirina okubeera, bakola ebituufu ebirina okukola ki okukolebwa. Naye okusomoza kungi okuli mu nsonga y'Erias Lukwago. Ekisookera ddala nga munnamateeka nkakasa nti amanyi buli kimu ekirina okukolebwa, era nkakasa nga ye omusango gwamuteekebwako baba nga abakulu n'essaazi tebannafuna bujulizi bumala, because omulamuzi kye yeesimba kuba kyayimirirako okubeera nga oludda oluwaabi lw'olugamba lukyali mu kunoonya ki obujulizi obumala. Obujulizi obumala bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Besigye, bwe bujulizi obwogerwako ku musango gwa Muwanga Kivumbi, bwe bujulizi kwegamba this is another style government gisobola okusibamu ggwe ng'omuntu. Nti gyekoma okugamba okwongera ennaku zino bakimanya nti Abannayuganda tuggwamu mangu essuubi, tujja mangu omuliro, tusiizinga mangu fire, tuzikiza mangu. Kati bamanye ekyo nti ekikula kyaffe kibalaba omuntu bwe bamukwata nga mwaka tebamuwa nnyo bbanga ddene kuwulira beyiro ye application, basomera balina ku 7. Yani mwenyine mwegumya 7 mutono ne mudika wa kaliro kibeerabeera mwe wenyine mugamba kasaba muwadde ki 7 kirabika nga kitono. Abagobereza bajjukira COVID-19 President Museveni yasobola okukwata bannansi nga tebeegugunze naye nga kyabakubisa zennaku entonotono ezo 14 days 21 days 14 days 21 days. So singa yavayo nagoba myezi 6 Omunnayuganda yandibadde yeegugunga oba yandibadde alaga obutali bumativu bwe n'akolanga by'alina okukola okulaba nga survivinga. Naye wano nakulaga nti kyangu, ate ne mwezi naku nakulaga nti akwayo ne ka relief akakawunga neki n'ebijanjaalo. Kakati Munnayuganda be bati bamutegeera. Nze ndi omu ku abo abalowooza nga twakava mu kalulu President Museveni n'akakiiko akalonzi aka EC batujjako ku internet awo mabegako, gavumenti yagijjaako tumala okulonda akalulu kaffe tusuubira okulangirira nga mu buli ngeri yonna alina omuntu alina ateebereza ayanguwa okuteebereza bannansi bano singa mbakubako amawulire gano mu nnaku ez'amangu what might happen kizoba si kirungi n'abawaayo kennaku zaalinga 2 nga tannaba kulangirira. Kati abalina guli omuliro ebbugu mu biki mugenda munga mukuulinga mutandika okukuulinga down internet tannagizzaako obwongo ne budda kukubirala. Kakati emotions zaffe Abannayuganda nnyingi nnyo, tetujja zibuusabuusa nti ntono, nnyingi nnyo naye ennafu mu budde obuzikolerawo. Kakati Munnayuganda alinga omwana
nti omwana ono singa abana njogera ku bana abali 12 below munne bwamunyiiza amukolerako awo there and then singa kiwangalamuko eddakiika badamu kubonga badda mukola ki mukubonga obusungu bwe tulina bulinga bafumbo nti omufumbo omukola ekintu n'atabuka ne beeyuzayuzaawo baba baliwo ebikopo ne babyekuba kivi ne bazaasa jangu olegulo ng'ozze kutaasa ojja kutukuwuliza nsonga we zaabadde ofuuka omubi naye wennyini mu kaseera k'okulwana kwata omusajja musitula ejjeeke omukazi agenda kukuba ggwe kaakati tulina obusungu bwa ttumbiizi naye bukuulinga ki mangu ensonga babivaako mangu tuwanguwa mangu so jjukiramu Erias Lukwago ne bamukwata gaye bannayuganda beekumamu ogutaakaawo era biki twagala muntu waffe akalinavuga kali ku internet loso soya teri neekuma omukulu n'abagamba nedda only 7 days tugenda kuwuliza ki omusango tugenda kuwuliza tuwulire ku bail application munyole nnyangu obeera ku zino media zaffe wa radio kwata ku konso n'ojjayo nozaayo obeera ku konso ng'ogizanyisa oti kakati munnayuganda atuka ekiseera n'apima babadde bakuma akaliro batuuse ku ki nti tebatukyaŋŋaŋala n'alyoka akusibira omuntu n'ayongezaayo ko President Museveni n'agamba kikafuuwe tasobola kutaba na byabufuzi wabata we bakuma we batandikira so kakati yodayogerako eri eggwanga oli ajja kwebuuza lwaki batadde Miriam Matembe ate bano bakyabagaanidde tekirimu obusosoze mu mawanga kiyinza waka si kya busosoze mu mawanga naye njyogerako ne kanso munangamba nti omusango gwa Miriam Matembe gwali munafu ate guno gwa kuwamba ggwanga kuyambako because wategeera ayagala okuwamba ayagala okukuma mu bantu omuliro wewamutegeera n'otawoloopa miss prison of treason mbu gw'amaanyi okusinga ku gwoli omanya amateeka sigategeera bulungi nnyo naye Lukwago mmanyi lulooya mbega mbu yabimanya besides okubeera munnamateeka naye yamanya ku lukwe Dr. Kanokiza Besigye yali yaluka olw'okuyigu oba okusiguukulula gavumenti eri mu buyinza mbadde mmanyiri Besigye ye mukama wa Lukwago ye mukama we so okumanyako kikulu wandibadde nga bw'omanyako era looya we otegeeza nyesa gavumenti mukama nga yalakola bwati otegeeza kubyokwerinda nti bannaaye omukulu ali mukuluka luno olukwe olw'okubajja mu mugati mukama gemateeka bo nga bwe bagamba era batapuse miss prison of treason etteeka bitwe bigamba nti bamuvunaana ne bakyanoonya bujulizi so embeera bwetyo bweri naye tusaba bannaffe nze nga bwe njogera ebigabiro tebiteera kyuka abantu tebabanja buyinza kuba tebabwetaaga era tebabanja ntebe nkulu kuba bayinza oba tebagisobola naye abantu kyebabanja kiri kimu it is service delivery bwebakolera kyebaagala baba bakolera balina okufuna tebajja kubanja omunnayuganda bwakeera ku makya ng'asasula amazzi asasula amasannyalaze nomala ennaku 2-3 nga togalina omunnayuganda akeera enkya nga akuwadde omusolo gwa URA akuwadde omusolo gwa KCC akolera mu Kampala akuwadde buli kimu n'amala ennaku 2 akozesa amasannyalaze tagayina omusuubira kufuna ddembe ki omunnayuganda oyo bwakeera ku makya n'asasula omusolo nga bw'ogumusengeka amataba ne gamukuba nga gavumenti olina ngeri gy'oyinza kukola ka relief oba ka compensation munnayuganda osuubira akole ki banogala temusiima atubakoledde nga temusiima anti byandibadde birabibwa tetwandibyogeddeko bwogezi munnayuganda Ntebe express weziri nozani bypass weziri anti kaakati Ntebe express waali naye nja kubuuza muganda wange ow'ekalungu agiganyirwamu ddi tulima kolera katonga naye nga naye gyali asasula omusolo era jjajja wange oweeri ekyannamukaaka
afunamu Dimu Express 1 ng'akadagala ke yeetaaga mu ddwaliro bamugamba akagule. Kakati buli omu waali wayagalira ati ka service okakole ki atuuke. Ninako omukadde wange awo gwe nali njogerako naye bamuyita Muzeeyi Kagato mumanyi. N'agamba ati ku mwaka gwa Muteesa we yali akutte mu bukulembeze obwaliwo ebiseera ebyo yagezangako nnyo buli district okuteekamu eddwaliro, okuteekamu ekitebe ky'eggombolola, okuteekamu obuweereza ng'ayagala Uganda nga efaanagana. Mabutuka ku muntu wa bulijjo yonna gy'ali. Ow'ekyanamuka tolina kujjulira kujja Mulago. Ne bannaffe abajjanga abakulembeze abajja baddako tulina lifaalo ze twakolanga oba ezaakolebwangayo naye nga kye baali bafa muntu oleme kubeera eri ate ng'olina kuddusibwawa Mulago kwate n'ab'e Kampala badduseewa e Masaka waliwo Mulago w'e Masaka ate ng'ali Fule nga Mulago w'e Kampala buli kimu ng'akikola. Kati kye tugamba ffe bawanayinki kuba wanayinki Muzeeyi abaagala nnyo omuntu wa wansi omuntu wa wansi kyasaba before nga tonaba mukwatira Lukwago, tonaba kukwata Ababesigye, tonaba kukwata Bafuuti Soldier kuba ebibakwasa kwogera omuntu wa wansi ono byakola ki ebibaluma ebimunyigiriza. Kaakati ekikwasa oli kwogera ku biruma ono gy'owulira ono byagamba obitekese mukolo litajja kuddamu kulumba. Era bino biri mu twekubya kati empawa ekizibu kiri kimu nti oli gwe balumba bwe bamulomba atatunuulira ono alumbye n'atamanya message gy'aleese ani agimutumye okategedde. So tuddeyokko n'ewalala kuli Sobole ne ttiimu ye ya Mama Kadaga Amongo bavunanyizibwa ku ky'okukusa ssente oba okukozesa ssente obubi biliyoni zonna ezikyajja line-up ekyawera ne ssente zikyakola ki zikyawera nga bw'okwata bano bw'obakunya tuweeyokko n'abantu abali mu bitongole nga bwe twagamba ekitongole ekiri mu kuzimba eddwaliro ery'e Lubowa kikananiza nnyo bannayuganda otubuulize baba emuli ku ki tutuuseewa tugende ku byamasannyalaze. Omunnayuganda ono asasula amasannyalaze nga gwe mulimu gwakozesa amasannyalaze n'amala ennaku 3 nga tagalina okwate ku UD ki UDCERA ogigamba abaye what happened. Omunnayuganda ono ajja kuwulira nnyo eddembe nga ebintu ebimukwatako nga ye bikwatibbwako omuntu waki. Tuddeyoko mu education sector omuzadde wano asasula ssente empitirivu naye nga mu kuzisasula tetulinaawo tteeka likugira kwoli azisolooza. Waliyo lyeteegera n'agamba nti lwaki otwala mu bantu mu ssomero ery'ebbeeyi lwaki tonoonyayo lyosobola. Naye ayinza okuba omuntu akyogera naye ng'akyogeza mu mbeera ya butanoonyereza. Ekituufu kiri nti gwe naawe agamba ekyo naye oba ogenze eggula nkota ya ttooke twagala mbi olondayo erigwe lwaki togula enembi gy'osobola toyinza kugamba maperi eriko obunyoko bwe yalimawa ne bw'oba ogenze kale ekyo kinene oli ku maama atunda ekindaazi oba capati era mulimu abamusongerako mpaliri lwaki nti oyagala nnyo value of your expenditure ky'osaasaanyiza kibeere nga kiri equivalent ku ky'ofuna. Kaakati tubala bambi nga bazadde abamu bambi afaayo atuukirire omutindo guli lwa nsonga ki nti gavumenti efuddeeyo okulaba bano abali mu lo ka budget akatonotono abasoboka nga bawa service ewerako. Kyegambye kiri nti omuwi w'omusolo ye kyayagala nti akasomero kakakumulira anyawo akalayisi kabadde asobola kasobola okuwa service eri equivalent
but time wetuka bakola final paper yemu. Very true. Kati ebino bino kigamba nti government yeyina okuterezaako. Otherwise ndowooza ensonga y'omukulu kyekyo kye balina okutereeza. Weewaawo. Naye Erias Lukwago like any other prisoners nga tugeze Besigye ne tiimu ye abo bonna ba foot soldiers. It is the same story. Tezigenda kyo. Weewaawo. Tugenda siga tutambulira mu ebyo. Beiro mwezi gujja Beiro nakuzomeza 3 Beiro mudde muti. Weewaawo. Okay, nebaza bakama banga bantu kama sente nga sibayirwa ba focus inventory services bagamba be yune bakolera omukolo maulana guli batuko gogira ku mutoko mungula ku mbaga y'amajanja. Ate ne bakugamba nokugamba nti genda ku TikTok account yawe. Olabe ku byabaze bakola. Bakuwaayo koko ebibaze bakola. Ekyokubiri bakujjukiza nti gwe ina ino omukolo go nga tonafuna service provider yenna. So ko ofune bayita event planner. Mukuli nyo kuba yalina okuteekekera nagamba okusinzira sente mu budget we imidde wati. Tugenda kugenda kololo tugende nasanje tukolera. Ekyokubiri nawe wotegekedde abantu nga bazabana ku masomo nga waliwo vidi. Okatege mukolo gugenda kufa. Ojjaayita omuntu omukyawe. Bino biseera bitwagenda kati gwe bayita event planner. Akutegekera nakugamba nti kikola bwekito. So banoonyeeko enamba zisimu kwezi ku screen. Babenga bakuwa services wetaaga gamba nga juice, gamba nga decoration, gamba nga cake, ebifaananyi, video ziri ezimalayo. Video gy'onolaga omuzzukulu nti eno focus bagikwata. Muyina ke mwakola. Emmotoka zinanga oba mukozesa bakaita drone. Bakaita drone kakwata byonna ebiri waggulu bw'ebiti. Weewaawo. So banoonyeeko bakozesa services ne bannaffe aba focus graphics and branding. Olaba ekipande ekyo kinene eyo baana bagikolerako. So waliwo ne bino stickers ezengazi nezo bazikolerako. Then obusaati abagala bu corporate uniforms. Leka kubeera ne business nga agyogerera buli lunaku. Leka business y'omwana agifuluma agikolamu bokubira akalango. Abakozi bo bambalettaawo nga ne wabadda very true. Adda wakanga ku boda boda agena kuba akalango. Emmotoka yo giteekeko bampa ebeereko wali. Omwana ngasobola beba beseti gundi. Beba nabagalaji gundi. So byonna babikolerako era ng'enamba y'essimu kozi ku screen. Abannaffe aba focus graphics and branding bajja kukolera ddala bulungi nnyo. Empozi ne bannaffe aba bicycle kick beyune musajjuze ekitibwa kye ky'omubaka. Bagamba nti nedda ne oba wa Portugal. Toka bagajulujulu nga Ronaldo lyakaadi. Ne obanga igwe Ronaldo. So okaba bulungi kamera nezikwata ng'okaaba oludde ewaka. Ng'ekitibwa kiwananyinimu kikomawo kiviya mu kisenge nyoka. Bicycle kick yakuyambako okubeera ng'ozza amaanyi g'ekisajja ate era wonna woli mu ggwanga lyattu Uganda. Kojja kagatta gamba nja kukolako. Genda ku TikTok kojja kagatta exclusive oyo kwali. Genda ku YouTube kojja kagatta exclusive enamba z'essimu kweziriwo njagala oddukira amangu. Batugira wano ku screen. Akukoleko ku nsonga zonna. So obirenga nawe otera gumite. Yes. Obe mukwera mu gumite. Mbufu bwe nyumu katikiro yavudde na gumbula government. Kuchiwamba abantu. Ekisusse mu gwanga. Charles Peter Mayiga. Kakafe obweru. Katikiro ekyo kyakoze kikulu nnyo. Yasudde ddoboozi lye nagata kuyanja abana Uganda. Lwaki ngamba kyakoze kikulu nnyo? Omuntu ayinza okubeerayo nga yeebuuza Katikkiro bw'ayogera kitegeeza ki? Natalaba makulu galiwo Katikkiro Mayiga kwogera. Naye ow'ekitiibwa Kuumaddamula oyo ayinza okuba talina maanyi gagenda kuboggola bakwogera abakulu batereeza baleke okutereeza ebyo bisigala gye bali. Bokutereeza n'obutatereeza bisigala wa gye bali. Naye ye ng'omukulembeze aba akumaze omulimu gwe. Abantu bangi bavaayo ne babuusa amaaso amaloboozi ago. Naye buli omuntu kati mu position gy'alimu nga Katikkiro okuvaayo n'akuba tooki mu kintu. Abakulu bongera ne beekyekinga. Ekyokubiri alina abantu bangi abamuwuliriramu bamulabako. Lwaki abantu babanja bannaddiini okwogera? Abantu babanja abakulembeze baabwe okwogera. Lwasonga mmwe abakulembeze gye mukoma okuyisaamu eddoboozi lyammwe. Omuntu wa wansi naye atandika okubaako waayimirira. Olaba ne gundi yayogedde. Olaba Katikkiro yayogedde ku kiwamba abantu. Omuntu awulira nga afunye okukiikirirwa
ekyokubiri n'abadde akola ekikyamu atuuka neyeddako. Eblon kino kiringa bw'onoobeera ewaka ng'olina omuze gw'okola ng'omuze otakunyega mu ngeri eri munda osobola okulowooza nti ekiraana yakiwagira naye muzeeyi wo bw'akulinaga kino nno kyokola ki oddayo ne weekyekinga. Kaakati Buganda bwevaayo n'ekiikirwa neeyogera abakulu abali mu buyinza batandika okwekyekera baga sajja olaba avuddeyo n'akola ki kintu kibi nnyo lwaki yakyogeddeko era lwaki ssaawa zino. So twebaza Charles Peter Mayiga Katikkiro okuvaayo n'ogatta eddoboozi lyo ku maloboozi g'abantu abalala kuba bantu egiradde bajayaana bataawa amaloboozi gano tetunagawulira. Era n'ensaba n'abali mu hairake bwezi abali mu bitiibwa bwe bityo abali mu biti bwe bityo bakulembeze amadiini ensaba bw'oba olina muzindala w'ogusanze waba ogufunye yogera katakukutafaayo. Amaloboozi gano ojja gakoma okuba amangi n'abali mu kukola ekintu nga ddala akola kikyamu atuuka ne yeekyekinga n'agamba kitegeeza abantu bakola ki bandaba. Kiringa omubbi tulina ababbi nga badda bbisa mmundu nga mu abantu babye temusobola mukola ki mugambako naye ate weewunye bwe mukuba enduulu nga muli bangi ne mundu agisuulawo ebigere bimweyumirira. Kati ge ngambye amaanyi g'okuwugira oba amaanyi g'okunenya ekintu nti gye mukoma ekyogerako abangi nga bwe gambye gakoma amaloboozi okuba amangi omuntu abeera atuuka n'afunamu kafiya nti enduulu z'abantu abangi gye zikoma okuba bangi zisobola n'okulowoozesa nti bomu yeevuze zisobola n'okulowoozesa nti waliyo ate kibaleeta ekisinga kukaawo okitegedde. So gye tukoma okugatta amaloboozi gaffe amangi omulabe atuuka n'ekyekinga ameza atuuka n'okulowooza nti kirabika waliwo ekijja ekisinga kino kyenkola ki kyenina. So kaakati ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga okwogerako kikulu nnyo naddala ebintu bino singa biba bigudde ku bantu ate era n'ekyokubiri n'okuvanga akikolengako follow-up kituuse ku kyo kitegeeza ow'ekitiibwa kusisinkana bakulu bano face to face akikole kisoboka tufuneyoko discussion oba negotiations of peace ezeddemera ddala ku bintu ebitukwatako nga bannayuganda. Abakulu bano bali mu position ekikola ate era bali mu position zewulirizibwa. Ayinza akola ebikolwa birayinza obutawuliriza gwe foot soldier naate nawuliriza ow'ekitiibwa nawuliriza Katikkiro kyagamba. So kati agamaloboozi tubadde tugeetaagira tukyageetaagira ddala gaveeyo gongere okwogera oba gongere okuvumirira ebyo ebikyamu ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. So ate n'ababikola nabo basobole okuba nga beddako otherwise byebigango byenyinza okuwa leero. Weewaawo mubadde balabe ffe balungi nnyo okusinziira gye twatandikidde mpaka wano wetutuuse tulabagane mu vidiyo eziddako. Don Blani nga bulijjo I sign out. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi